kyaga leero twasimbudde nga tugenda Palisa okukwatagana n'abantu baffe nga bwe twabasuubiza mu phase eno ey'okubiri ey'okutaaganaza kwaffe eggwanga lyonna lyonna ekiri mu mateeka. Tutuuse ku lutindo lwasezibwa nga poliisi erusazeeko era netwebulungulula netwetolola negye tubadde tuva netulemesa okweyongerayo. Bakulembeze bannaffe bagenze ne babuuza lwaki batulemeseza okweyongerayo ate nga byetukola biri mu mateeka. Tebatuwadde ensonga nambulukufu naye batugobereza tiyagaasi era mu kkubo yonna gye tuyise na Kifuma n'ewalala n'okuwubira obuwiza abantu gubadde musango nga babakuba tiyagaasi era abantu bafe abamu bafunye ebisago. Bwe tukomyewo wano tusanzeewo ebbaluwa ng'eva ku police headquarters era ng'esayiningiddwa omwami gwe bayita Frank Mwesigwa. Ebbaluwa eyo ng'egamba bino wammanga. Ekisooka ng'egamba nti otuukiriza ogenda maaso n'enkuŋŋaana zaffe tulina okulaga poliisi programu yaffe n'obudde bwe tuteekateeka okoleramu ezo enkuŋŋaana kye twali twakola edda. Ne batusaba nti tulina obbalaga olukusa olw'abo bannannyini bifo oba ababiddukanya bwe tugenda okukolera enkuŋŋaana kye twali twakola edda. Ne batusaba nti tubalage obukakafu obulaga nti waliwo okwerinda n'ebyobuyonjo mu bifo bye twateekateeka okubamu enkuŋŋaana kye twabalaze kye twali twabalaga already. Ne batusaba n'okutusaba tukwatagane ne ba RPCs ba DPCs n'abalala kye twali twakola. Naye mu bbaluwa ey'emu gye batuwandikidde mubaddemu ate ebintu bye tulowooza si bya bwenkanya ate si bya butegeevu. Mwe muli bino wammanga. Batusabye nti tetukola rallies mu lujjudde, tetukola rallies oba tetukola nkuŋŋaana nga ziri mu open oba nga ziri mu bisaawe oba ebifo ebitali biggale. Netwebuunya lwaki ffe batukugira naye ate ng'ebibiina ebirala n'abantu abalala n'abakulembeze abalala ne bannabyabufuzi bo bagenda maaso n'enkuŋŋaana zaabwe mu kyere. Mwezo nga mwe muli n'abo abatazikola mu mateeka bazikola mu bumenyi bw'amateeka naye yo nsonga ya poliisi. Naye ate ffe buli kimu kye tukola mu mateeka bakiremeseza. Munajjukira bassebo ne bannyabo nti n'olunaku olw'eggulo Muhoozi n'abantu be bayisiza ekigulu mu kibuga Makati tewali poliisi yabakuteko, tewali tiyagasi yabuze. Bino byabadde mu kibuga Makati olunaku lwajjo. Munajjukira nti Balamu akoze abadde akola enkuŋŋaana mu open, Kabanda abadde akola enkuŋŋaana mu open n'abakulembeze abalala ne bannabyabufuzi abalala. Ate nga tetukiinaako buzibu, kyetulinako obuzibu lwaki ffe aba NUP tebatukiriza kweyagalira mu ddembe lyaffe ng'ate tetulina tteeka litumenye. Mu bbaluwa eyo batugambye nti bwe tuba twagala okukola enkuŋŋaana zaffe tunazissa mu zihoolo embike oba mu bifo eby'abantu abagere nga biri munda mu nnyumba. Ne twebuuza lwaki abalala basinkanira bantu mu bisaawe, lwaki ffe tetukkiriza kusinkana bantu mu bisaawe. Batusabye n'ekirala kye ndowooza nti kiri very unserious, si kya kintu kikulu. Batugambye nti tulina okubawa ennamba y'abantu be tusuubira okujja mu nkuŋŋaana zaffe. Mwena nga bwe mumanyi bassebo ne bannyabo tugenda kubala tutya abantu, titugenda kusuubira abantu 10 oba 20 oba 10 oba 100. Abawagizi baffe bali 1,000. Tugenda bateeka mu ruumu ki oba mu holo ki embike gye bagenda okujyamu. Naye ate era bino tebabisaba bantu balala. Bagenze maaso mu baluwa gye batuwandikidde ne bagamba nti abalala bonna tebabagaana kuba nkuŋŋaana zaabwe kuba bagoberera amateeka. Kati simanyi mateeka ki ge bagoberera, ffe ge tutagoberera. Kubanga enkuŋŋaana zaabwe bazikuba mu lwatu, bazikuba mu lukale, bazikuba mu bisaawe ate tewali abakuba ku mukono. Twagala okukimakinga clear nti tetuwakanya mitendera gina kugobererwa nga bakuba enkuŋŋaana. Kyetuwakanya bwe busosoze, kyetuwakanya kwe kuwera enkuŋŋaana zaffe eziri mu mateeka ate nga balala bali mateeka. So mu bbaluwa eyo batusabye abakulembeze baffe babasinkane ku Mandi bayite mu nsonga eno. Kyetutaganye era tubadde tulina okubeera leero batulemeseza okutuuka e Palisa, enkya tubadde tugenda kubeera Tororo sorry, naye tetugenda genda Tororo. Ne ku Mandi tubadde tulina kubeera Mityana naye tetugenda gendayo paka ku Mandi. Abakulembeze baffe bagende basinkane tiimu y'abapoliisi ku kitebe kya poliisi
bababulira ensonga zino zennyini zitubabulira mu lwatu. Then ku lwokubiri tugende maaso emukono era ab'emukono mutulinde ku lwokubiri. Naye engeri gye tugoberera amateeka twagadde nnyo okukimakinga clear kisife bamenya amateeka wabula poliisi yemenya amateeka. Era ensonga lwaki tuganye okulwanagana nabo, tuganye osindikagana nabo, boka bakole buli kya nsonyi, bakole buli kimenya amateeka. Kasita kamera zammwe kweziri, kasita mulabe bigenda maaso. So tugenda kusindika abakulembeze baffe bagendeyo ku police headquarters command ab'emukono mutusubire ku lwokubiri n'abalala gye tutanasobola kutuuka ab'e Kamuli, ab'e Palisa, ab'e Tororo tujja. Ku lwokubiri tugenda kubeera nammwe abantu b'emukono, ate ku lwokusatu tujja kubeera nammwe abantu b'e Masaka. Mwe munajjukira bassebo ne bannyabo nti n'olunaku olw'eggulu Muhoozi n'abantu be bayisizza ekivulu mu kibuga Makati. Tewali poliisi yabakuteko, tewali tiyagasi yabuze. Bino byabadde mu kibuga Makati olunaku lwajjo. Ate nga tetulinaako buzibu, tetulinaako buzibu. Lwaki ffe aba NUP tebatukiriza kweyagalira mu ddembe lyaffe ng'ate tetulina tteeka litumenye? Twagadde nnyo okukimakinga clear si ffe bamenya amateeka wabula poliisi yemenya amateeka. Era yo ensonga lwaki tuganye okulwanagana nabo, tuganye osindikagana nabo, boka bakole buli kya nsonyi, bakole buli kimenya amateeka. Kasita kamera zammwe kweziri, kasita mulabe bigenda mu maaso. So tugenda kusindika abakulembeze baffe bagendeyo ku police headquarters command ab'emukono mutusubire ku lwokubiri n'abalala gye tutanasobola kutuuka ab'e Kamuli, ab'e Palisa, ab'e Tororo tujja. Ku lwokubiri tugenda kubeera nammwe abantu b'emukono, ate ku lwokusatu tujja kubeera nammwe abantu b'e Masaka. Mwebalire nnyo, mwebalire ddala.